ba Nuupu mpuga ensobe gyalina eryeji tubamanya nti olutalo lugaanyi esawa y'okuzika yantadde bamulekwa ne bagenda baziika ne badda kuba ekyo kyo ne bandi badde bagenze eri baali bajja kuziika eno entana yali emu zaali bbiri kaakati bano yasinga okukola akavuyo akanene yali mukwano gwange nalebo Muwanga Kivumbi ate kavuyo kike yakola kuba baamuyita ku gundi nga si yateeka okwogera nga ze kulaba mbeera kuziyiza Namwandu kugenda eri kuba yali amaze okubagamba nti mbadde mbasaba wali weewagazi nawo waffe tugenda eri tukomewo eno bamanya muuvu ye nga gwe basigazza bannamwandu beetemyemu abaana bonna bamanyiddwa bali eri okuva ku Nagirinya kati bano abalala 12 nga tebannaba kweyanjula ne bamanya nti bwe tutta Namwandu kakaweddemu basigaddewo mwannyina naani ate ne bakubirawo ne muganda wa Segirinya nga tebakkiriza kuyingira muki bw'omala okufa kuno eno mayiti yaliko bannannyini bantu bana ate nga balina ebifo byabwe okusooka yali mubaka yalina okujja mu Parliament ekyo kimu nemuta nabawa ne ssente n'ambulance n'agenda ku muzikiti kuba yali musiraamu yasiraamuka olukulu nibwe yandibadde amaze mu busiraamu olunaku lumu yali musiraamu ne bamusaalira mu kavuyo kwenkugambye abo ne basiraamu ne bavaawo n'asigala ng'agenda ku famire anyini ku kibiina kya Nuupu kavuyo teyatuuka ne bokola ebyabwe omukolo ogwasembayo gwali gwa famire mwemujja nga mukolagana na famire nga pulezidenti bagamba nti tugenda kutwala okuziika tumukitiibwe mu kitiibwa tebasobola kutyoboola Namwandu yadde bamulekwa bano baba batyoboola ne babakuba ne babavuma pulezidenti atuuka n'okwogera ekigambo idiot ku sente nga maama amunyiizizza afukamidde agambye nti neebaza nnyo Lubongo nalebo Lubongo yatulambulanga neebaza nnyo Nuupu okuwa omwana wange tiketi neebaza nnyo onalebo Mbuuga tulambudde atuwadde ssente nze njogerako ne Segirinya nga akomyeyo ku simu nga mugamba agende ewa Ssenfuka bamujjanjabe kansa naŋŋamba nti Loopu yagendayo ne principal n'agendayo kyebakola ekinene kwekubya nabo kifaananyi for accountability purposes onaliko n'oli yagendayo ne bwe yagendayo nga commissioner agamba nti yamusanga basobola kukabalaza awo nga wava okujjanjabani yamupangisiza enju awo nearby abeere comfortable nga jjanjaba omutabani kuba omusajja yafa n'abaana bangi n'abakazi bannamwandu 2 okutaali n'omu afumbawa waka naye waka waliwa because nanonya makane gambula wali oyagala wa nze gye batwala omulambo yali asuzeemu ennaku zennya kasangati naye nga yalina ebifo bingi yali yalundira ebintu babitunda yalina ploti eziwera ng'omukaaga kasangati waliwa we nawo awo baamutwala waliwa wawe ate yafuna ssente nga kyalina road council n'agula ku bifo ezimu baazijja wassala eyo n'akola ki zino ezaakaawa zezino ezamuleetera n'obulwadde okweyongera ate kati zikaawa zityanga ne gwe yali naye gye tezaakaawa zaawoma gwe yali naye kati ye taliiwo ebyo ne Sauda Madada atugamba Segirinya bagenda okulayira 2021 bamudda mu ddwaliro e Nairobi exactly kakati Museveni ayinza okukola ekintu oba gavumenti ng'etwaliddemu n'omuntu omulala naye nga ye agenda kuyamba buyambi Segirinya Alan ayinza okuba nga yali ateekwa okuyamba kwani ng'omujaasi wa UPDF wagenda okuyambako okusiba kibaagala okusibisaani Besigye kuba bagamba nti nze siri mujaasi lwaki onteeka mu bujaasi nga bagamba emundu yali piso nti ate yali Uganda nga bagamba katukuteekeko mujaasi wuno naye omujaasi gwe bamutaddeko bamuwoza emyaka 9 prosecution eya UPDF court documents ziraga nti last year yavunaanwako ne lieutenant omu ne second lieutenant ng'alina emyaka bamuteekako emyaka 39 bagenze muvunaana mu kooti nga namba y'amagye y'emu
n'ekifaananyi kiri kyali mu kaguli ak'emitayimbwa nga kyekimu naye ng'alina emyaka 48. Luli alina 49. 39. Bamuwoze 9 okulumiriza Besigye. Bamuwoze miwole. Ate kati document ze zimu n'amannya geegamu. Ojja kuba jatuleeterayo omulala gwe bayita Olala Dennis nga captain ng'alina emyaka eyavunaanibwa mu kkooti y'amagye eyo. So buli lw'obukola obulimba ng'obuyisirizza oluusi owemuka obanga ayambadde ekaazu ku buko naye ng'empale ya bituli bw'ozira amazina n'okyamukira ku buko bagenda okugyamu empale nga balaba bituli. Kati emu yaweera kibafa kyekiri ekya Muhoozi kati baagala kulaga nti nammwe tujja bakwata abali munda. Teweewuunya bayinza okuleetayo ne UPDF asinga ku rank eyo. Omusango gwe gumu ogwo gukyatambula tegunnaggwa yadde bagenda mu Constitutional Court. So ebintu bibiri ti Museveni bavuganya alina capacity batemamu ne balowoozesa nti nabo bakola ki ate ne bali ebigambo byabwe nga bakyali balamu bakyali mu kitundu kyekimu. Oyo gweyogeddeko yasi yagaa nti yeekoze ayagala kwesimba oyo gweva okwogera yani oyo wanuupa omukyala mubano ba futusolje Sauda Madada. Ate mpulira waliwo olutale nti omanyi ali mu ofisi ya muwalawo. Muwala wange ki? Speaker wa KCCA. Zahara Duli. Mbone bamugobayo. Sijja asooka. Wano just sijja yasooka naye abadde mu office. Baby Cool akugamba. Nti yali mbega nga ali mu nuupu. Baby Cool akugamba nti alina byakola ebyasibisa ababiri abasegirinya nani. Baby Cool ayongera obyogera nga batabuse. Ne luli abaleta kola ki ate agamba eno party 1 aleta party 2 kati ate oyo yayagala okwesimba okusegirinya waga nti yali yekola ki Sauda Madada naye yagala ku kifeekyo tanaba kujjayo mpapula naye waliwo n'omuwala era futusolje omulala eyali muninkini wa Haji Ssebaggala mukwano gwange agala okujja yagamba nti yeekoza kati abamu kubagamba nti beekoza tebasobola kwesimbawo mu constituency eyo okugeza nga mufumbiro olwalongo yabadde akola ground okujawa kati bamutembeeyeza agenda Nakawa ewa engineer bali mwezi bamuleesa afiire mu nnyanja ennene wano naye akkiriza aliko order ya principal tujja kuwagira kusanyalaze gajja Kampala bamanyi nga tegaleta mukwano gonna biira nga tegaleta muto wa principal mu Kampala Centre Muhammad Nagi nga tegaleta mwanyina wa principal Egomba asanyaze gakola naye bw'ogakozesa obubi nga voltage nnene gakukuba kati gano galiko olina gakwata ki bulungi omanye engeri gy'okola ki gy'ogatambuzaamu. So ekifo ekyo ekya Lord Mayor oba oyagala oba toyagala ojja kulwana nnyo okukijjako Lukwago 226. Okwagala kujja kuba president wa PFF. Bamugaana dda. Basale bamugaana. Ajja kuba president wa PFF. So si wa candidate. Salisi yamusalirawo. Wote bolowooza. Banna Kampala balonda Lukwago. Omwasobola okulondera ojja omukyazi omubuuza ebitaano ezafuuka olusanvu bazisasula oba tebazisasula ebaali bazisasula zikubuulirako ebitaano ebyali bimukubya ofuna opona amalaawo basetolinge babisasula oba tebabisasula ojja omubuuze musale avaawo okuwandiika akabaluwa kali handwritten bwali busungu bwa Salimu yakawandiika kamu ku muntu omu yawandiikira ne mukwano gwa Ssemujju n'awandiikira n'abayimbi abayimbi bo baali bazinunayo mu lwatu kakati bannabyabufuzi ndowooza oba be bagendayo mu muzikiza mu byobufuzi akalulu tokanoonya mu lwatu mukka kakuyege bakakola kiro Museveni bw'omugamba nti abasezi bali wali 5 naye balonzi balina ndagamuntu abalumba oba abakutuma n'obamuleetera n'abasaba akalulu yes bwe babadde Mbale tebamulaze bamalaaya namyalo yabalaze
sebo bano bazibu nnyo banne ekyo kitegeeza ki nti opromotinga bwa malaya kati ku Museveni ku ntebe ekintu kyonna asobola okukikola bw'amanya nti Bobi Wine asobola okujja abantu mu ghetto naye atwalayo kabaka wa ghetto n'akuwaamu awo mulaalo n'amaana akwerabira n'omunoonya n'alaba omusajja yali ayimba nsi bagitunda naye n'amuyita n'amuwa emmotoka nga tamuwadde kaadi agitunda ne bagiwamba nti terina kaadi wooteeri ti ayinza okusuulira ddala oba okujja mu nsi ffe twandibadde tetuyingira Makindi awo esente za Museveni yaya kulya za baana abagalo abamwesibako waliwo abaana bebatembeye benina baga nti babe n'omu yafa mu COVID senga angamba nti leeta ekirabo angamba obadde mu byabufuzi naye oga nti tugendeko ewa jjajja ewa muzeeyi atuyita nze mbadde mu byabufuzi nga nkimanyi bulungi nti local government eri under minister wa local government local government yawandiika ewaani naye kati abali mu KCC bali under president direct tetayinza kugamba nti ogiryako angamba nga bannabyabufuzi bwe babawa akateretebwa nze nagiryako nga tuli eggulu baatuwa ekyeggulo Hope Kivenjere batuwa we twebaka yalina organization kuba mu Buganda nakavalinga semwogerere nga bawa wa UBC eka accommodation n'emmotoka eri open roof ne kamera ye naye ng'ekiro bw'ogenda okolera ku UBC nga bakulaga semwogerere yekka nga abantu ababadde erira nga bajjuza ekisaawe nga tebabakulaga ng'ate Museveni bakulaga Museveni kulaale 5 ng'ali mu suuti za njawulo naye nga yayambaddeemu nga bajjayo n'enkadde anti kati bibeera mu byobufuzi kati Museveni yajja n'atusanga ku ssaawa 5 tumaze okulya ekyeggulo ku 3 tulaba TV n'atugamba nti abantu bange balidde bulungi nti alina Hope agenda okulaba alabamu ne Alien Siraje Lwanga ate ono akyali mulabe waffe Kohobu nti ate omulabako gwe omwebuulizi emugaa siri mulabewo sagala poliisi zo naye ng'omuntu sikulinaako ki naye sikkiriziganya na poliisi ezo n'ayogera n'anyumya n'agamba wano sirinawo bululu ngenda kusala mulaale zange nzireyo e Buganda ne mu Western era yali avaawo yagamba Hope atukoleko n'atukolako kati ate ezo zise sente ze zeŋŋamba waliwo sente zibakutwala ekiro katugamba ogenza mu State House anze tebantwalangako wa Museveni kiro nebakuwa ebbaasayo ebiseera ebisinga tugenda nga bamawulire twagendako ne UNEPA netugenda naye nga siggendangako nti bwomu nebaita abamawulire wano ekyambogo saagendayo ate kati siyagala musinkana njala musinkana ku nsonga egi ngayagala kulaakulanya eddagala lya Senfuka awo baŋŋamba ŋŋenda ne baŋŋamba nti jangu kati ŋŋenda kasitaga nti naye bw'atalikulaakulanye Katonda ajja kutuwaayo omuntu omulala n'alikulaakulanye oba muno mu nsi oba mu awalala. So Mr. Siraje maama after kuziika Ssegirinya ate abeera mu mawulire agamba tebandekedde wadde ebibiri sirina wadde obuugi bwempa abaana n'akasente agamba ke yakozesa ku lumbe yakajja ku luwuzi olw'ekikazi kubanga sente ajja zifuna naye zikyali mu process jjukira ba MP baagamba bakkiriziganya babatemeko $300 guguno omwezi tegunnakola ki era ajja kufuna sente ze miliyoni zenga 3.5 150 kakati ezo zijja kujja naye zino ezakagwirawo teziriiwo tezaaliwo nupu tiyalekawo sente bandizogedde ekyokubiri tiyateekawo mbeera yakufumbira bakungubazi ekyokusatu tiyayogerako nti tutwalako omwana ono oba omwana ono kwaba babiri naye jjukira gwe mulwanyisa atutteko Nagirinya aganye bamala primary mutwala eri ewange kulisi bali omuntu agamba nange yazaala mu muwala we waffe nange oyo mututte kati wasigaddeyo 18 nupu mutwaleko 5 tebalina nekimu kye baayogera yaseeni nga temunnamuyamba musooke mulage kino lwakiri ne mumugaa tusasulako half school fees
abadde muntu wammwe naye mwagadde nnyo omulambo okusinga nga muki nga mulamu bw'agambye bw'avuddeyo nga luupu ampuuga yalimba okusooka niyegaana nti ebyokumugyayo tiyesakola ki teyateesa n'agamba amanyi okuteesa okwaliyo naye yali omulamu lukufu yali abedi bwanika yagamba nti balina ebintu bya bufuzi tugende tuteese nga bwe bateesa ku Bobi Wine nga bamutwala okumujjanjaba ebweru nga bwe bateesa ku Honorable Nambooze nga bamumenye bamutwala okumukola nga bwe bateesa ku Zaake nga bamutwala ono amazeyo emyaka omanyi kigambo mwaka 2 mukomera kinene ne baguba mwezi kinene kati wadde bazika yagambye bannaye njogera kati amazima nagenda nembalabanga MP litekerizibwayo bantu nenjogera n'abakulu omukulu nangamba nti bannaye nfiira wano nsakoze masegezi ki nengenda njogera n'abakulu ekyo kyaggwawo bw'oba okoze ensobi osobola gitegeera noga nti kino nkikoze eki nga bwe nkugambye nti nze nagamba nti omusajja Kafeero yayimbira ku lumbe nga ndabye ku akatambi ng'ate ndabye ne kubukedde baleeta obuyimba bw'abakatuli naye omusajja nangamba yaliyo nti tiyaliyo tayimbangako ne ku lumbe ne ku mukolo teyakola ki Kyamundu oyo simanyi Kyamundu yagamba yali ku mukolo yaliko ne Haji Kateregga yali chairman weeyo wa district Mpuuga yabagamba mwe basiraamu mukwataganye eki omukolo kyebakola ekirala ekibi butakkiriza baana kukola ki kugenda omuzo kitegera nti abaana nti omulambo tegugenda kujja webali baamaani bayiwako ettaka baamaani bayiwako ettaka nete balina mikolo gye balina mukolera gye balina kola ku taata waabwe ebyabaganda sibimanyi ku basiraamu tetulina mikolo etusoma dduwati ogenda bugenzi n'osomera ku malaalo ekiro 6 n'owanika emikono Katonda amusaasire naye teri mikolo egyo gyonna gya katemba so kati family inago yagala bamuwe kaadi abadde PA wasegirinyi ekyo akakazito kagenda wa muganda wange Muwanga Kivumbi bamuwadde emirimu egi kusooka kukwataganya Nuupu ne Mmengo wabaddewo olukonko lubadde lunene olwatuusa ne principal obutamukyaza ku CBS ne ku BBS badde tebamukyaza olowooza wamusangayo dde olwatuusa ne ye nga bagamba nti Katikkiro yagambye nti Ssaabasajja mulwadde nti tumwagala mumuleete principal nga yabyogera omubanda wa Kabaka tomuyita principal kati bweri tuli Buganda omubanda wa Kabaka ekitiibwa kiyeewa yandibadde akikuuma n'akoma ku banne wantusaze ki kuba amaanyi ga principal gali mu Buganda era gasobola okuva ne mu Busoga negasobola okuva ne mu Busoga matono ye ng'omuntu yawangula ye ng'omuntu kuba president naye balinayo mubaka omu exactly kati Mufumbire yandibadde atuukewo okubiri kati ate agenda wabali mwezi eri yakagwa emirundi 3 kaakati bwe bamala ne beegatta kati kino ekyokugamba nti gundi kaadi definitely tebajja kugiwa oli omwana kuba naawe ebigambo byawulikikanga ku kamera agenda akisaba nnyina nnyina bategeeza maama wa Ssegirinya kati bagenda ate Nuupu terina kamyufu mu mutwe gwabwe balina ne gubalonze nalukoola mukwano gwo bw'abeera nalukoola olwo famire eri ejja kwekutulako ey'omugenzi eyinza okuba nga tekola impact omukakyala talina pulaani jakubye posta ate ogamba abantu bali mwenda bayinza okujja bonna naye abagira ku kaadi ya Nuupu ajja kuba ogwo alina bba nalukoola anagira ku kaadi ya DP ajja kuba ogwo eya NRM ogwo naye abala bajja kujja nti nze ni Nuupu leaning ndi NRM leaning nze ni pure independent nze nga namwandu mundabe kuba agamba yakwatanga ensawo yewandikanga zi speech ku myezi 6 gye yamala muki kakati azze bonna bazze luvannyuma lwa kufa ate bw'ofa ebyama byonna bivaayo n'ebyabaana abantu abakulu abo abeegaana abaana balabika muki senga Lwejima teyafa nandibadde mutwalidde omuntu e Rwanda mutabani we Ivan naye namulanga n'agendako n'akyayira Kagame n'abeera wano ne muyamba n'afuna ettaka Gomba nkyala Ssayi n'ayagala okulibba ne bagenda mu kooti n'ennumba Right Honorable Otafiire n'amuyamba n'afuna ekyapa
kati bamu echapa nampako ye kabbi ngendo okufuna kutwala yali tunda aligula nga kuliko abasirikale ba mukyala Janet ya mukyala Sale Joan ekyo kyali awo naye sikyamula bayinza kuba bamutuga bayafa bayakola ki ndabani wa Rwejema mazze omwaka nga simulaba simu tezikyabeerako sikyagirina n'ennamba so ekyo ogwange nagukola kati n'ogw'abaana abaana we nali nnoonya abatumuyini omu ne mugamba wazaala omwana mu nsiko n'agaana ne mugamba mulina twalaba nga bamuleeta ku mufu kati na bano pulezidenti waba yabeegaana ajja balina kuvaayo bababuuze lwaki muwayiriza omuntu omukulu baali mukaaga omu yafa mu Mei nga bagamba tuli bantaata omu yeyita Josefu nabatembeeya nentoma kateregewa kuteesa nanga nti agambye tali mbitabo birungi wanjuba wani nabaleetako ne bamulirwana wange kano be nembatwala ewa Kadaaga nakkiriza ndeeta omulenzi oba gwe nali ndaba yekka balimba alaba mu bifaananyi netugendayo ne bamusaba kaadi ne mbagamba nti guno mugugu gwa sipiika ne mbagamba nti guno mugugu gwa sipiika naga nti sipiika yennyini yatugamba tewali ayita wano nga takoze ekyo gwe kaadi yo tugirabye eyo neeri wakonze guno mugugu gwe sijja nga namuganye okugiragayo paka yona kubeera PPS we bayita Peter owa Kadaaga n'abakubira ne batutwala era namu interview nga mama wange nabiri ebiki kati wamugambira nti president bwanajja munonfi nga mu Busoga nga kati bwali nja kukulagayo president yatuka mu Busoga ng'omwana mukubira nga abasawo bangamba ali wano mulago bamulongoosezza kati ninda akaluka gwe nga Museveni anyiza Kadaaga amugobye kubwa speaker kati nga gwosobola okutwalirayo omwana naye ani yali akulira okulonda okwo nali ku CBS nenkola analysis Kadaaga asobola okuwangula alina aba independent bwe bati alina NRM bwe bati alina opposition bwe bati Kadaaga nantumira omuyambi we police bamuyita Azira yakolako na wano osikati yakulira ali ku parliament awo munene bamwana amayinja nagamba mukulu akuwulidde naye aba independent bonna abalina konze ebyange byenda byo bana yalabye president naye yantumira omuntu brigade naga nti president agambye kola analysis ya DP ebya bigenda kuba byakiyeekera era byali byakiyeekera kuba bawaliyo tango do yavaayo wanda muliro byabanga 187 ngenda bawa Kadaaga naye kiro yamunoonya naye nyinyi akikiriza ku simu tinamunoonya namusuubiza wakifuuyi kati munene ye deputy right honorable speaker aina n'ekirooto era jafuuka anti nkigambye kati oyo omugamba yafiirwa kakati nze onenyezaawa nyinza okuba nga nakola analysis nfu naye Museveni Kadaaga bwabula Museveni namunoonya nabula Museveni wakunoonya kati Kadaaga ne Museveni baddamu bamuteeka okubeera deputy w'omuntu gwasinga okumanya ensonga nga banaku obwa head boy mpise ngoli wa pisi nga ogwali wa P7 walito wa P20 ye head boy wa P7 gwe deputy we ebwele tambula ate Gloria abakusinga obuyinza wala beko nga alinya mu office ya deputy second deputy wala beko nga jam parliament nga second deputy kati aina just luxury ya kutambula mu mawanga gano Igor Swahili ninga sente tuwali ekirungi yali yekoledde ebintu bye buli nyegenyege wabaawo alina back fall back mu hotel ejjula mu gwa mwenda nga omukolo gwa 11 yayingira mu bya Kyabazinga ng'omukulu era kati alwana ate na Katikkiro nenga ekigenda okubaawulira ddala baba vice president seke amunita amongo bwayagala omukola ki posta najirabye nange baina kulonda mwaka guno simanyi ate iyo myaka emirala ogujja gwa kulonda kalulu road map guno era ne bando bampuga balimba mutukola road map kukyusa kulonda okyusa ki oba ina accountability jaino wayo nkyenkugambye ekyo nga bwe nakugamba n'olulala nti sisinkana exactly ate alina okubanga ekintu ekyo akivuga paka ku nkomerero otherwise watakivuga abamu ku bantu be mu DA bajja kutema ebijambi etololo
bawakwate owe Kayunga kati nalina mukwano gw'omuzeeyi Nadduli yenga ngamba ayina propose yiye ekisooka nasooka nengwa ku bbaluwa naline Matovu wa Furunda so mumanyi ebbaluwa ngeraga nti Nadduli bamuwa obwa President's advisor bamuwa office nafuna mafuta abantu abamitingirira ku kolopingi kuba bamwongera wano buno bwaliko buno omanyi Presidential advisor mu politics mobilization ebirala naye buli obwasooka bamu office yali kutinjo kati ngenda okuddamu mufuna kati otambula okukola program eyo ndowooza bali ne bagiraba kubanga ebbaluwa nagisanga ba mukwano gwo Matovu owa Furunasa nange ebbaluwa yino omusajja bamuwa office abakabiri bamuwa ekifo tebamuwa office tafuna mafuta neeri yennyini baali tebagimuwadde baali bamukokonyeza nga Sebaggala nga bamanyi kigenda kuggwera Parliament egenda kumugoba olw'obuyigirize naye yali mulambulu kufunaga banayinza nasoma alifudde mu Luwalabu nalwana ensiko Kadaga nakuyamba gundi yali takwagala yamugamba gwe olaba tefunye bwa speaker Museveni yakola nga mugamba kati Kadaga yalaba alayi nawe wa ne bamuwa wa minister kirigeza bano bagenda olaba ngo omusajja bamu approving ne beewuunya nga mugambye omusajja omugato weeveezo ne mugana egenda ogenda maama akuweeko ogenda okola nga akuwadde muddayo ne mugana ati kakati so baali bamuwadde byanswa Museveni akasaka alina kwejjusa kaluta obulamu bwe ng'ogyeko obwa chairman n'obwa chairman teyabweyagayiramu jukira bamuwangula emmotoka yagigaanira eyamuwangula naga nti nange kino kyenfuna yekabuye gwenkola ki gwenina jukira bamuwangula bamuwabirako musango ne gumusinga naliko ne oyo mukulu Nadduli eruzira maximum benga beeramu bakungu bokka nga tusasula sente ezikufumbira okutufumbira emmere n'ez'okusula wano naye ye tiyasasula n'egi paka kano omulu yabijja n'amutaasa n'amugjayo so talina birungi byakunguddeyo n'omwana we okugenderamu nabaddi ekiboogera ne gundi gwe bagenda okusinkana Bawu kyayogera kati eyo projekiti nayo ya Museveni ate Museveni ekyo takyagala tajja nakwagala byakulonda mbu balonde b'MP ye ab'MP bamulonde Museveni tayagala mulangira Kalutu niwoba wakamubbira nakitegeera ng'okyogedde akuwalana waliwo yabyogera awo ennyumba baali bagitutte mu kyoli ye naali awo namusanga mukomera awo kusitaayi bamusibye ennyumba bagitwala nagaza Kalutu akabbira gendi ngenda mujjako interview esooka nga ojja kunsanga eruzira bategeera nti mufulumizaako emo ne bamutta ne bamudaabuda ogenda muga nti nabivaako ebyo sibiriiko Museveni bw'ati era teweemalaayo ng'oyagala kumulwanirako olutalo gwe lyako gy'olidde mu kaseera ako aye tolinnya ku balala ku bigere kuba ojja kugwera mu kavuyo nga Nantaba naye mubaka wa Parliament kati naye yali minisita nga wamaanyi nga ye minisita yekka akwata essimu n'agitera ku lawudi mu lukiiko lw'abantu His Excellency baba n'abasajja bagamba bakwogerako naawe n'ayogera naye kati kasita yalinnya ku ttaka lya Kalangwa nga tamanyi Kalangwa mabega ali mabega we yabivaamu bamulekera ebintu ebyo kukuumwa b'SFC na nyumba waliwo ennyumba z'endabawo Namugongo flats B naye bino ebyogamba nti oyingira mu ttaka bw'oba ogenda kulinnya Kagere nti nze baasi ngirinyidde ku ssaawa ya Queen situuka State House jakubeeramu kajansi eri mu bakulu sijja kukola ki bwe kikulema otegeera ogenda kufa ate bubi nnyo kugalera ali ku PPP akolayo PPP kyekibiina kyammwe Zayibidandisale kirimu gundi ono kati Mbidandi akooye mulwadde nalina appointment naye mutabani Ibula n'angamba tumutwala mu ddwaliro muweemu ebbanga naye gulo yasinkanye aba KCCA abawagizi ani Bidandisale bamusisinkanye atereeramu naye ali ku treatment nga munne
kintu musoke naye munoonyako ne bagamba nti ali bweru wa ggwanga ku treatment naye kati ate balwadde endwadde ezijanjaba osobola okujanjaba mu Uganda ne bazitwala ebweru kintu alimu kansa. Obuzibu bwa Museveni butamanya mukulu gwateekwa kulaga nti olina ajanjaba kansa mu Uganda omuvuddeko wali twalibwa abazungu nga atandika okulamusonde sente bagala 800 bajjanjabe kansa. Yafudde omulambo gwabadde gwa 805 bagambye Luwenda nkaaga Segirinya mwaddemu kansa n'ebirala. Kati bine mpuga byatambula nesemanyi oba NUP anagendayo ddala ano nayo ki basala layini alina okutalaga bibina by'obufu basala layini toyiza namwaniriza tesobola agendayo empozi n'amagi soja bajja muyuza amakanzu ng'ate ano nayo ki amaze okusala layini agambye kati Udiya abadde agamba nti aliwa nupu ife twagitandika kati asobola okyogera. Naye waliwo yagamba nti nze nufu sigivaamu fe twagitandika biki ebyo byabufuzi nga tannalaba ku kasente kavuddemu bamukaaku kaaku gwomutu alina ne PA kati osobola omutuukako esimu ye era PA yagikwata ssebo mabike naye azannyika lwakuba wano ku ground bajenobe yabasuula tasobola kulikomawo n'atugamba kigambo tasobola kakasa ne weeva eriwo naasa okudda ewaabwe eyo bamuzaala amasaka oba wa neyeesimba eyo jajjaawo yali eyo Bunyoro nitaka libamusasula compensation ya absent landlord ngambye ettaka libamusasula takyaddayo so bakusaba bakompensating oddayo naye yayitamanyi wairi bamulagalirage facts nga weziri mugaze ate tukola bubi ogamba nti yawoleza doza ya bigambo 8 n'owandika 6 konza batasasudde birango ekikola amawulire kyempandiika awandika n'ebirala nga bijja ku wenduandika bijja kutatana security y'eggwanga nange ndi muna Uganda sagala kubeera mu baduka ebyo nembireka nentekako kyava mbuuza nti osobola okubimpaako nemuga sisobola n'akamu paka nga nkuwadde address ye gwoyogere naye gwanjirina kweza mbifuna nti oba nze mmala omubuuza kuba esoosi yange sigiwaayo bwenu kale onamubuuza ddi konze mwamufuula idola naawe bakuwa ekifo lwakuba yadduka tibandikuwadde ekifo kyo nagamba nange nkimanyi yakola emyaka gyange 3 nkola ebyo incident era yavaayo 3 nga giwedde yagenda ku gyali kati kaakati naŋŋamba nenzira wali ebbali n'alaba abalala nempandiikira Sejjusa sajja anjagala ebintu byompaako muwe oba simuwa naŋŋamba mbiwandiikira bomuwe nemulaga message naye akatereera nemugati osaaga osaazi oguddewo olugirwa Sejjusa toguddewo lwa lubwama nze nkwata kuzakirira Friday ompeeko meka konze sirina kyenkuguza wezompa yeddoozi lyenkola ki naŋŋamba genda niwayitawo ennaku 3 nampaayo wabusente nemuwayo ebintu 10 alina ebiwera n'ebikumi 4 yanyongerayo hafu ya 2 nemuwayo hafu y'ebintu nampaayo ezasembe zaali 5 nesimuwa nagamba yantwala ebintu tajanga takyampa bintu bya Sejjusa nemugaa takyasasula nitugulira kati bwamala okuŋŋamba nti akomawo nsanga Katumba ng'afuluma ku Hotel Africana ava kulaba omugenzi BMK nange gwe nali nva okulaba naye nze nali nvaayo Firaje nenda kwa nkwagala tugenda walina office y'emabega wa Umma Uganda Management Institute yoyimwayi kyava ngamba nti tugenda kusibwa musajja wo n'ebisumuluzo tubisuule nemugamba musajja oyo gwotembe ya Sejjusa nemugamba nti nakubuulira lwansinkana olwasooka tibakuwa buyintebe tomanyi bigenda muki Sejjusa akomawo bitasuka wiki 2 naye nga nze ngambye 6 kyava ngamba nti oli mulalu nemugamba owekika munnange Kigozi ebutabika yali akuyeddayo ebutabika yangamba ffenna mu banza tuli balalu neddalu likola ki kati tujja kulaba ku Sejjusa nze naawe ani mulalu asinga munne ffenna kati tuli balalu netwawukana bayita ennaku 3 Sejjusa n'akomawo nze ntegeeza Katumba nti Sejjusa akoze ki nga CDF tamanyi ku WhatsApp nga tamanyi era
agubira nti ali ku kisaawe Entebbe ngamba bakukutte eno saawa 9 tulebase nti sibankutte waliwo bajje nawo abankime babiri tukusanga enaggulu nti ngenda Sembabule kakati ono owa CDF bwa Katumba siwe wa CDF bwa Muhoozi banjawulo wadde bona bali ba CDF. Yes, musobola okuba bonna ba vice president naye golooza vice president Alupo yenkana ne vice president kandi oba yenkana ne ono Bukenya yakolako ekiraga nti wa vice president n'atambuza Island Rice Kazibwe Specials yakolako ekiraga nti vice president n'atukolera damu nga buli mutaziraba naye nga gamba batalina maaso bataziraba. So kakati ebigambo bye bino bitekera security yaffe mu kati abaganga parliament yabadde egamba ebigambo bye byonna ebimu President Museveni alina intention mutabani abyogere afune reaction yafune eya Kenya yabyogera yafunye eya Sudan yafune eya DRC kati yafunye eya bano abadde bamuyita bakyaddamu muyita yagambye Savara ajabba kwata bukwasi era kye ya person yagambye tyate tulina mutawaana ne bwatuwa minister ne bwatuwa omuntu yenna asobola okunyonyola embalirira tutunule mu budget yaabwe tukole ki kati bakyagizanyirako era yadde teyazze ejja kuwulira ekivaamu basabye bilioni 10 bagwire president convoy empya kakiiko ne kamuwezi yabanagamba naye muzanyira kulyanda twandiwezezza n'omukaaga guno nti ate tujja bawa banoonya kintu kidogo naye nga tebayinza sigaanira mpozi nga siza nnamba emu kati bano bagenda omuyita nga balowooza asobola okugenda mu kakiiko baali bakolamu Katemba ng'era palamenti eno okusinga eradde ya Katemba nakulwana eno ey'11 Katemba yasooka yabulirawo ya omukyala yawaabira zaake mu palamenti ono oba yaani Kinyamatama yaggwerawa abola simanyi byaggwera twasembayo mu kakiiko nga final nga tubulayo lunaku lumu akakiiko kawe ensala yaako Katemba eyasookera ddala nga bakajja mu palamenti yali ya milioni 4 bawadde datemane ba MP 3 ne bavaayo ne bagamba twazifunye omu yekka yazizaayo Kagabo ne Lopo yali mukama we n'amugamba nti tozimpa gende yazikuwadde n'atuuka yazimuwadde n'amugamba nti nze sikumanyi nga MP ne bazitwala ewa Igigi bw'obuuza mukwano gwange Betikani yazaalagawa ani azirina kati era Kagabo yasibirawa yasibira mwemuke yeruyu kati ali ku lubalaza lwa NRM baba bakuŋŋaanya ne babayiwayo ate tebasobola kuvaayo ate twabagambanga ku ntandikwa tetusobola kulaba ballot paper tata nani namwana omu kuba asobola okutta senga baba serious ne baali mu Katemba oli amuleetera ekipapula munaye ngenze kuvuganya nti genda nga abantu balowooza nti tufunye olutanti Museveni wumulako abantu tebaali ebigambo byabwe Kasolo yabirya nakakati neri yali yepankira Muhoozi gyagenda omuyambira ewono Sewamala mawo yabiyingidemu n'amugamba nti naffe tulinawo obufu butono kati memorandum gye twakola n'abaffe mu basimbako abantu tuviiremu awo omukago tuguse tuddemu tugutuulemu naye nga gwagamba okuddamu tegukola nga ki teguvangayo agamba ajja kuba president naye nga okakasa asobola okujja mawo yatugambye mu press conference ewedde yagambye ajja anoonya woba muteeka fall back oba agenda ggulu yeesimbewo eggulu kuwe mupiira oba kuwa chairperson n'ennandala tajja kujja ajja kwogerera nti nzija naye asobola okuyitawo ng'akomyewo ewaabwe embaali bamwagala nnyo nga bwe baagala mawe eggulu mpuuga bamwagala nnyo kabonera teoyo ayagala kwabo basatu kubwa president ate teri asobola kubulya ate nabo bakimanyi munda yaabwe naye baagala kutuuka ku lusaniya
era ennaku zino ojja kuwulira eziddako nga principal anga banaye mwewandiise tugenda kulonda naye tugambako emabega nti tekulina makulu tugambako nti ogenda ng'amateeka tegakyuse n'oli ali kukyusa amateeka n'agakyusa ddi roadmap etambula bawandiisa abantu constituency ez'aba local council bazikyusizza kati ogenda kuleeta kukola amendment kyeyiyo wanewaffe tulibadde ne bakansala emakindi 95 balesewo anamwabo abantu bokka be balekedde abasukka mu bakansala be Wakiso yo nene olina okukkiriza abantu bakolera wano mu kampani abasinga basola namba nene tolina bwogitemamu ne constituency bandibadde bazitemamu dda ezisingawo kuba bw'ogendera sikati Museveni ayagala nnyo okutema naye buli lwatema mu Buganda wano ekifo kigenda mu opposition wakiri ateme waabwe obuwalo n'abuyita parishes bufuna amasomero bufuna service naye wano si buli parish nti erina essomero lya gundi sidi school tulineemu Makindi yonna eri Kansanga twalina government aided ya 3 St. Denis Sebugwawo ku Lwekeepu twalina St. Peters Ensambya twalina Kibuli SS generali board member myaka 10 naye abiri gali St. Peter ne bwagana okugenda mu gundi fule ngagafe mutusasulire basomesebera mutukoleki ngera mutuulire eddakiika 3 ne babawo obukadde bwa mu 2 ne bugenda nga ba board member yes school fees ne zebasasula zosasula nga wano ku St. Denis nawo nga ndi ku board member kasibante bwe yasomera ye awo honalewo naye nga ku side tamu ba board member bagagaga bateekawo tumaleko sente za kawunga tumaleko za ne second wete St. Peter bukyeberawo abasomesa basula mu mabaati gana agabaza cancer agasbostas tewaliwo change kakati nengamba aba St. Peters St. Denis tumumukola kimuki mulina capacity eyimiza essomero ng'abakatuli era kati nabo beegoba bavaamu basomesa tolabanga kuliko ekikomera kati tolabanga abaana bali protected bambala bulungi school fees basaba ze baagala bwe twabeerawo nga tokkirizibwa kusasula government aided kusukka mitwalo 10 second nga tokkirizibwa kusukka mutwalo ku primary naye nga ne primary bakutasasula 13 ettaamu zikola ki ne bakuwa omwaka nga amasanyalaze gamalako omwezi teguggwa nako ku ssomero nga lirina amasanyalaze ate bwe liba n'ekisulo ettaka lye twakuumaawo nga ne Kalungi ne Kijambu eri Kansanga bwe bafuna space ne bateekawo gundi seed school naye waliwo n'erya UPE ery'essomero ettaka lyosobola okugamba lye City Council amasomero gonna aga government aided mu Kampala tegalina bwannannyini City Council bampikako bwe bambisa ekipande KCC primary school government aid naye nga siryayo so bwe buki byebizibu ebiri mu byenjigiriza kakati bwe banaaganira ssente ezo ate nga bajeziwa Museveni agenda mu campaign awamu ajja kwetaaga okuvuga ku ttaka emmotoka zikuze ayagala brand new agende bwe banaavuyo bajja kusaba n'ennyonyi nti yes ekutuse kati gwe empya n'aganira wanga buli lwojja bakuwa emmotoka empya gwe oyagala omukulembeze w'eggwanga gwe tulina bwoti atawaawabirwa fountain of honor atambulire muzizo toilet nazo zikaddiye ate toilet ey'omulembe ate toilet eyo gwegirabanga toilet gwe toyinza kuva eri n'ogigendamu ogenda kalabba eyo erimu tekinologi ey'empuliziganya wonna mu nsi yonna toilet bazikolanga togiyita toilet era weeyimirira n'akikozesa aba akola n'ebirala sembangayo ng'akyalina stamina naye kati teva ku namba 3 sesaawa yonna agyetaaga era bwevaako abakoze convoy watambulirako convoy ya Museveni twatambuliramu nnyo nga bwemba mugenda tugeze Embaale
waliwo emmotoka yammwe y'amawulire zeetateekwa kuyisa ate zirina engeri gye ziyisiŋŋanyaamu zigizaaga okusinziira communication ebeekola ki n'ekitundu kye mubaamu. Kati ono driver akulembera aba amanyi ekyokukola n'ono addako nabana abakola ki mwe mulina kugoberera nga embeera bwekola ki nga bweri. Kati President Museveni amaanyi g'alina ayagala emmotoka ezo ku bugendo ngendo obumpi. Kati akola campaign first race yaliko kati ebusoga ali ku PDM ebyo bibyo noonya wano omuntu omunene asigadde mu Kampala nga wa NRM tandikira ku secretary general tandikire vice president Kigongo tandikire ku first president oli busoga wuwe gende bamukula yavuddeyo dali wano buli gwokubira esimu nakubidde banje eggulo nalweyiso ndieno nkubira Tango Don ndieno twadongo tuli eno kwa mukulu tosobola kuba wa mukulu nga principal watasobola kugenda wantu nogago tolwenzo ina kuwansonga neno banafiridwa wani mu committee ali mu campaign mbadde manya ali mu kulambula PDM alambula ki sente report ya auditor general yazene gap za PDM balinde bitundu 56 kati gwe bagenda ne bakulambuza ebintu biba plantinzeewo nokola ki ne bakulaga nti bino byeyafa ne bivaawo ne bikola ki ne babitwala ebusi yagendayo yamuleetera embuzi ne bamuleetera ente ebisolo ebyo byombi nga birwanagana. Museveni mulunzi mugezi nnyo n'agamba tewaliiwo nsolo zirwanagana kujja nga tezibeera wamu ezo ziteekwa kuba nga muzijje walala ne muzisinkanyawa nga bw'oleeta enkoko empanga awaka olaba olutalo olubaawo olunaku lulamba omugenyi amanya bumanya nti emu ngenyi zirwawo ebbanga emu bw'esinza ginnaayo amaanyi bw'egiraba ng'ekola ki ng'egenda ku mukazi waayo ng'edduka ng'ekulinda ekusimagiza ogende ku mulala naye ejje wano. Kati bano kye basimagiza Museveni ku PDM ne bamulaga obuntu obutaliimu yagenda etteeso bamulaga embizi abateeso balunda ddi embizi kati bazijjawo ze bamulaga anti kumufera bano yajjako wano emakindi edda ne bakuŋŋanya enkoko ne baziteeka mu biyumba nkoko nga mutwalo gumulaga wano eno ensako y'abaana abasalaama bwevaawo buli muntu n'azizzaawo ne bazizzaayo gye amazano bba wa ssente ayikuzakisa abawa beekulaakulanya awo ku bibaawo awo nga ku sharing bamuterawo ku babazi naye nga be baleese sibaawo n'asuubiza n'omu okumutwala ebweru n'agenda ekatwe n'abawa ebyuma musajja we yatera okwambala enkofiira efaanana ne Museveni ebyuma n'abibuza n'agenda emulago n'abawa kyeke ne bagikuba mu kifaananyi bweti naye nga bali bapangisiza kifo nga bapangisiza kifo baweerewo bagenda okuddayo okulambula byalo nti bali batuwadde ssente kupangisa kifo bakoze eki kati nkugambye bamufeera ddala ate ne bamubonyabonya omusajja omukulu natandika okugamba mbu ayigiriza kuyunja lusuku kitooke n'atemanga atema omuti omuvule ejambi yanyanga tezigwa President temusobola mutemera kijangayo ne musibako kasika akaaji kuba kutuusa mukulu nino n'omuswaza mu bantu nti President tamanyi kutema ttooka nga mulunzi wa ttooka kulaga nti amanyi ayigiriza abantu katooka ate atambudde na wa agriculture kati rekenesinesi eyo egenda ebavaamu waliwo batambulwa muggundu nga bava ku State House Nakasero batambula waliwo njala yerume e Karamoja Museveni ng'alina okwegatta mu kutambula bw'atuuka ku High Court n'afuna ekidumusi ng'ayagala oba short call oba long call sindako alina ekimotoka kye yadduka ng'ajooginga nga n'abasirikale balowooza ali mu kuki kuba omusajja ali serious n'ayingira akayumba akakasutu square akaliko meni akawumeni kali eri naye yafuna chance nga kali omusajja akakolamu n'abigita naawo okunoonya wafuna akadomola afukiire omukulu ono bagenda kweta tawone gundi nga yamaze dda bongera kutambula kati gwe oba guwakoze ku nsonga eyo tebakukuba webakidde ku mulimu ayinza okujja ku talk show oyo newebakirako yaliwo ku talk show yabukedde ng'akyayogera n'afuna embiro
n'asituka ng'akyayogera wa kamera n'amulemezaako nga mutwala direction eriko kamera gwosobola okusigalawo tewalaba akatambi ku UBC nga prime minister bamutuuza akatebe kamukuba yawonya omulimu kati bw'obeera n'omukulu obeera ku attention bagamba nti akolola mu covid walaba nga bamulemezaako ekizindaalo ng'anywa cyayiwe naye muntu muyimu benefit of doubt omuleka alye yeera yensonga lwaki bwakyaza abagenyi talya nabo emmere ye efumbwa yokka neyammwe yokka security bwalaba kulya naye ki Bekazambi oyo owa mobile toilets ali classified tosobola gwe kutwala kumutwala ogenda kujja kukola test zaki era bamukuuma nga bakuuma Museveni doza kiri kuwa president bonna buli president alimu ye president gokyasanga kati ngakugamba soka wegeme covid kati ani akyagamba ku Museveni ogendayo nga tokoze test nakoma gendayo dera buli muntu alina embeera ze tuli republic Museveni yamanyi wakola ki eri waliwo wano mu Africa abatalina convoy yenkana na Museveni nga batambula naye Museveni yiyo gikola ki naye omwana egenda egejja era classified ejja kujja nti CDF talina mmotoka bagala yaka obuwumbi 9 agule motoka za CDF kati gwe manchi yaje Algeria iwa mabade bano abakachiko nga bamwagala teyenga ali Algeria kati omanya wote kokola omanya gwokola naye yenkana ki bwe batasobola kwambala ngattoze muveeko kiriza okola ki kuba gwe basooka ne bakuleeta ne bakunazaako enfufu ne bakuwa obusente ne bakunazaako ne bakuwa emmotoka kati mukama wa ayagala emmotoka bwogamba tojja gimuwa gwani waatenga ye yakuleeta sente ozijjawa sente za bannayuganda kati parliament ya bannayuganda ekyali eno ye11 tusindika yababaka kiki mujjiyo teri kyamaanyi esamju yennyini gulo yagambye balinga bali mu kinyumu kati ku parliament kati omwagezaako okujjayo emmwanyi kiki ekyakola ekyaliwo tebakuba embooko omu yavuddeyo ku kitanda ggulu MP wa Kampala MP wa Kampala kimutwala ku kitanda mbokoza beba kubanga bagyeko ettaala mwe bamawire nga basubidde mu kaluumu simanyi oba mwafuyisa mu mpale kuba mwamalamu ebbanga kati bwe bajjako ettaala bano abagezigezi bayisa kabaana baagala okubayo obutooki bakubayo obufaananyi obusimu bwonna babutwala naye tebabubba buli omu yafuna akake naye waliwo gwe baali bagenda okuleepinga mukuzikizaako omusajja wamulese kukola mulimu nga aviiramu olaba security eyo teyaliiko bapoliisi nti yali manned by SFC nga nenanyini premises ezo right honorable speaker naye bamwazizza mweba bwe bakoma wano n'atuula mu kasoli alaba speaker n'ono atuula wano we bakubiirazaako embooko okulaba senga waliwo ekiziti amuyamba atya ebisigadde abo tebaba na mundu naye baba batendeka kutaasa mu ngeri yonna eyo wa komando naye ate mwayingiramu owaki ow'emmundu ekyo kyobuuza ffe tubadde mu General Court Martial bataddewo kashedi kali kalungi bakanonivoities nga batuula abamawire wali wano naye mugira ne mu interacting naye bajjeemu abantu bana onaine emmundu naye ate bamanyiganye oba abafudisi bava mu NRM Birija kulumana ku kyalo mundu mu Uganda ziringa bikajjo Court Martial ne mundu no kiba kigenderere gwalaba oyo ere mu parliament ne mundu nga bayaza speaker bamwaza yali musajja naye nga ateka kumwaza mukazi yali ajja mwaza ate era bebuzabuzaawo bagundi ngono akoze eki afuluma ate yali phase 1 bali bagenda bakuba olwokubiri naye kati loopu waabwe kati I mean vice president Kivumbi eyali commander n'abagaba bakole withdraw nga balabye kibalabyeko tegeza twalivudeyo n'ababaka bamu nga bamenyese obubasi bwali bwero obutaano wansi awo bugenda okutwala abamenyese ne batwala basatu
niyo mu yakavaayo ate yaddaso nakatana tewali kuba bamukosezza mu biwundu byafuna nga ali Nairobi nabanga kati obuvunaanyina bwaki bw'amaanyi bamuteekateevule naye nga ajja kuddayo fo so ago ge maanyi ga nakyemalira olina kumanya woogayita olina okumanya wookola naye kati bano baagamanya ababaka ba paalamenti tegalimu kulya bo balina we baliira tobola bali okubamuwa konvoyi emugoberera yokka afuna agundi miliyoni ndoza ziri teziwera ennya office impress olunaku ya senemeka miliyoni 8 7 nga tufunye tugasse tukutezaafuna omwaka ne tuzigabanyamu ennaku eziri mu mwaka 7 office impress gogendayo n'onywayo soda wamawulire ku press conference nywayo soda nywayo chai ndyayo sombuusa 7 ne gugwawo ku lunaku olwo byebyo byokka ono omugenzi bamuwadde 67 piife n'agamba nti tetujja kukola bya ssente bamuwadde ki amabugo okola ku kuziika paalamenti yayisizza 67 ne baziwa mpuuga paalamenti yategeka baagaana okugendayo ati kati accountability teriiwo weri kuba n'emmere yaliyo yategekawo njagala kwetondera kya Mungu waliwo tukoje nawandiika ngamba nti balese Kafeero n'ayimba ennyimba ku mulambo gw'omusiraamu Kafeero yangamba nti akatambi baleeta kaleete ka myaka mikadde Kafeero n'ayimba naye nze nalaba nali ku Bukedde nga bwe bamala interview baleetako ennyimba z'Abakatuliki ne nga nti ky'omusiraamu kati bwe nalaba akatambi kali n'enkigatta nti nakyo ki naye Kyabongo yangambye nti ye yali imaamu ku muziko eri era tewaaliwo oluyimba lwa Kafeero ne Kafeero yennyini teyaliiwo so ekyo ndowooza kitegeerekeka naye bano abaali eno omuntu era tebaamutwala mu ngeri ya kisiraamu kati kyembadde njagala osooka otunyonyolemu gwe ng'omusiraamu bino bye bagamba nga walaba nti bannaye abasiraamu bakkiriza omuntu asoomalawo ennaku 3 bamenyako ku buwangwa bw'abasiraamu nga baziika Honorable Ssegirinnya busiraamu tebulina buwangwa bulina nkola ate nnono tebulina na nnono nkola kati twafulumye tebitukwatako era si byakkiririzaamu naye gwe bogerera alaba ategeera ate yasoma kati bano abamuyita ng'ogyeko okuba nti first born ew'omukulu first son ayinza obutaba first born first son ekyokubiri obuyinza bwamuwadde okubeera CDF n'amwongerako obuyinza bw'atagabangako bukyawamba gavumenti Chief of Defence Forces Commander Chief of Defence Forces ekitiibwa Museveni yabadde nakyo throughout kati aba yenanuddeko baguyita batya ekifulukwa abayejjeko omusalaba oba ekifulukwa n'akigamba ono naye akimanyi nti mulimu abamulwana akimanyi nti n'enjogera ye si ya buntu akimanyi nti yakula bw'atyo ye mwana atakulirangako mu ghetto oba kale mu bantu aba bulijjo azaaliddwa mu Exile Tanzania abaddeko mu Exile mu nsi z'abazungu bwe yajjako wano n'asomerako mu ssomero erimu ku bisinga ag'ebbeeyi bamuleetera mu konvoyi bamunonera ku konvoyi ewa Kasole tamanyi mbeera eno ya bulijjo embi era tasobola na kujjukira nti Kasole yamusomesaako naye nga yalwana naye tamunoonyanga nakoze nayogera ne Kasole ono w'emubende yali MP era yalina nnyini essomero eyo Sudiiro amala alimutwaleko kati n'abamunoonya nga basoma naye Kampala Parents mbalina ku mikutu bali aba era tunoonyeze ku muhoozi nze ndi obbiwe twakola kino kati bamuwagaza nga obbiwe kankubuulire omanyi kibayita obbi nkimanyi mulina bingi bye muba mwayitamu mu buto mwagabana obunyeebwa mwagabana obufene musharinga akawunga n'ebisiridde ekyo muhoozi ate si yerevo era n'essomero eryo tewali agendayo nga munaku exactly tegeeza n'abali abamunoonyera nabo baali baana b'abalonzi nabo baagala okukozesa wa obbi okuvaayo bwe mugenda ku obbi n'olabagana n'omuntu ne musisinkana omubuuza wayi kati gwokola ki kuba twavaayo nze ndi mu banka onkwatako onsuulako fe baali batwala essomero lya State High awo nasomerayo nga Sudiiro ayagala kutwala playground
twekunga omuliro ntugukumaawo ngamwe abasomerayo nenda bamu n'abajaasi be nali simanyi nga balayira wallahi sirojja kisiniru naati so oba obi bunene bukulu kakati Muhoozi bwa tweetinga tweets takoma kuzitweetingira bannansi yagambako Besigye tigwe nakulwa bazira nja kutebako omutwe ne Bobi Wine n'alumba Kenya n'alumba America gyolabanga super power kuba kati America amateeka ge yayisizza direct agamu gatukwatako oba oyagala oba toyagala okutugamba nti ngenda kugoba abantu bonna bakuba ekintu tulina America bangi Trump agamba abo abatayina abaliyo mu bukyamu mu America namba esinga mu America obukadde 11 abatuufu baliyo obukadde ngo abatuufu abasinga mbalaba engeri gye bagenda mankwetu ku Trump oyasooka era yetabagala naye bagendera ku Bobi Wine abamu bagendera mu bya yuna abane bagendera mu byabalokole watuukayo n'akola ki n'akyanga passport n'agisuula n'akyusa amannya abo bangi okusinga abatono bakola ki bamanyi naye naye munnaddiini yamugamba bayambe bawa omusolo bakola ki nabo bantu so simanyi oba anaddirizaamu kuba yali tayagala Katonda nnyo ye Republican teyagala naye okuva lwe yawona amasasi emirundi ebiri kati agenda ku muno mukyaki era yasooseeyo nga tannabana kukola so aba Trump omuntu guba CDF bana aba bulijjo Bakatumba Bamuhoozi oli omulala baani ono CDF ate first son ate atunuuliddwa nga adda mu ntebe asobola n'okugamba ekigambo nga taata waawulira tokujja kuddako ku ntebe muntu atali mujaasi kino ekisanya nkimuwadde Pierre yimuwagire ono nze nzirako addako ateekwa kuba muki Museveni tabiwulira byonna biwulira ne bannamagye babiwulira ye yamuteeka mu public awulira abantu amagye ge bamukuba bagamukubye tamanyi kwogera mu bantu abeera mu bakazi abeera mu mwenge ebyo n'abitegeera kati ekisinga omuluma seebyo kuba ye bw'amala okudda ku bbali ye asobola okwetegeerera ekisinga omuluma akyayinamu abajaasi be yajja nabo ne baaludde nabo abatamwagala omwana wawulira jeno Sejjusa bwe yali afuluma yalekawo project Muhoozi project abantu baali balowooza asaaga n'agamba bagenda kuleeta waliwo n'abajaasi bagenda okutta gundi ne gundi n'eminda incident al'omu yafa alonda kaakati n'agamba nti era bwe yagenda ebweru n'atandika okuweereza missiles n'ava ku missiles ng'alaba tezinoga n'agamba ntonzeewo ekibiina njagala kudda mu Uganda n'aweereza missiles mu bigambo yaweerezanga doza eziwera zina zifunangako bwomu ezisinga okujjako ze yateekanga ku mukutu gwe baali baguyita bana something like that kwaliko bibiri kaakati nga awandiika naye nga bawandiikira tebamanyi kikyaso kapasite gyasobola kukola ki kudda kuba teyali geno mwangu n'okuva wano olutalo lw'ekayunga lwali lulemye yekka yaluzikiza n'agamba n'ogaasa nga nasangawo opposition yetegese nandibawadde obuyinza tewaliwe mu 2009 anti baali tebeetegese jjukira ne we yakomawo mu Uganda yegattako ku Besigye teyagendako ku Laale nga ku nomination ng'alowooza nti agenda kubazzaamu moraalo batwale ki obuyinza kuba okulwana kwa mulema Abamerika n'Abangereza babuuza Sejjusa kyayagala lwaki alwana nti nze njagala kudda waffe mu bulungi oba mu bubi ne bagamba Museveni
tukoye entalo mu Africa twagala kuziminira musajja kyawo ukiyogira si kyamaanyi tosobola mukkiriza n'atuma abasirikale babiri the senior army officers nga tabuliddeko CDF wa kiseera ekyo General Katumba Wamala ne bagenda wana Loiso ku kisawo n'abatomerako ekisawo kya ssente anti era yakyesigama yagabako zino ez'ebbali nga togenze na mu Bank of Uganda yamanya wakola accountability era bwe bakimujjako olumu nga bamutwala mu operation we yagamba nze sina gyendaga ndi wano mu kisawo ne bagenda Sejjusa mbuulira nti tuteesezza ebbidi ebyokulwana mbikole ki ngenda kudda mu nnaku nga 6 Sejjusa yes ali Bungereza abuulira nze njogera ne CDF e Uganda kuba lumu yantumira imamu wange mukwano gwange imamu waffe gaba mutaani wa Mbogo ya district wa Kampala nga CDF akuyita konze CDF mwagazaaki wamanyagala mawire ga kooti ngola mu kooti sigenda wa CDF yagambye tugende konze kamala okukola nja kukola ki njagenda bemanyiye embuya ate nembuya gyenkulidde angambye bode zizo 2 tugende 10 nezi ezokumacha ezolweggulo kumacha netulinya bode tutuuka wali nga abamulinze banyi nga Katumba yatuuse dda ayitayo mukipa oba yalina kamera nga omusirikale ajjanga aze ne seeka ajje wano tugenda mukwano gwe agamba ki konze yani Sejjusa konze nze ndi civilian emundu eyange kalaamu gwe mundu ey'omasasi ate oli jeno nandibadde nze mbuuza gwe ti jeno munne akola ki agamba ati